Nate ntuuse n'essula yaffe eya 28 era ng'essula eya 28 eriko omutwe ogugamba nti sizoomu asibirira kati entanda. Sizoomu asibirira kati entanda. Mikwano gya kati nga gimaze okugenda nga n'enkuyege afulumye, jjajjaawe yayingira kasoobo mu kisenge kya kati. Yatuula mu nsonda n'asirika bwecce. Kati gye yakuba amaaso nga ku jjajjaawe. Yagagamuka ku kitanda n'akkalira wansi okumpi ne we yali. Nga yenna ajjudde ennyiike yatunuulira Kati nga tamuggyako maaso era n'amugamba nti, "Mwana wange, ondese bubi era emyaka gyange we gituuse simanyi nga ndiddayo okukukubako ekimunye." Kati yali agezaako okumugaana okwogera bw'atyo n'amusiisa nga bw'amugamba nti, "Ndeka mmaleyo bye ŋŋenda okwogera, tebijja kuba bingi." Kati yayongera okwewumbako era n'ageegeka jjajjaawe. "Mwana wange, simanyi sitaani eyaleeta emitawaana gino gyonna egikutuusizza okukuyigga ng'ensolo. Nali neeyagala nti omwami wange asomye era afunye n'omulimu omulungi nassa ku kikkoowe. Kozzi neesera." Nnaku si z'omu yatandika okulabirira Kati nga wa mwezi gumu n'abonaabona naye okutuusa lwe yasajjakula. Yakola kyonna ky'asobola okulaba nti muzzukulu we asoma era afuna obulamu obulungi mu maaso. Naye okulaba nti yali amulekawo ng'ate tamanyidde ddala gye yali agenda wadde lwalidda kyamukuba wala nnyo. Newankubadde yali mu mbeera eyo naye yasobola okwogera obugambo buno eri muzzukulu we. Yamugamba bw'ati, "Nina obugambo buno bwe njagala okuwereekereza. Weekwatanga ku Mukama mu buli ky'okola, kakibe kya ssanyu oba kya nnaku. Teweebakanga nga teweebazizza Mukama kukuyisa mu lunaku. Ossanga ekitiibwa mu b'osinga n'abakusinga, era towooleranga ggwanga. Akukola obubi omulekeranga Mukama. Towaaliriranga oba okwegwanyiza by'otosobola. Weegenderezenga ebitamiiza. Togezangako n'akamu kukuba mukazi wo. Bw'akunyiizanga omutegeerezangawo ekikunyiizizza. Olabiriranga mukazi wo era omuguliranga ebintu ebirungi n'ateegomba. Tokwananga muka musajja kuba olwo olumbe namuzisa. N'ekisembayo tusabiragane Mukama addemu okutulabaganya yonna gy'alitwagaliza. Nkukwasizza bajjajjaabo bonna bakukuume era bakukulembere yonna gy'onoobanga ogenze." Sizoomu agenda okumala okwogera bino nga Kati amaziga gamuyitamu. Wansi Kati we yali teyavaawo. Bwe yayimba obukoowu obw'ennaku ze yamala ng'atambula awamu n'ebirowoozo ebyali bimujjudde ne gujabagira. Naye nga bwe tutamanyi alirira nnyina, otulo twamuggyawo newankubadde yali ayagala nnyo okulowooza ku bigambo jjajjaawe bye yali yakamukuutira. Yakwatibwa otulo otuyitirivu n'ekirooto kyamujjira ng'empologoma eyakula n'ewola emusimbyeko. Wabula gye yali addukira ng'eriyo kale ng'akutte nga tasobola kulabayo bulungi. Yaleekaanira waggulu era n'awawamuka okuva mu tulo. Gy'akuba amaaso nga ku munne enkuyege agamwegese. Nkuyege yamubuuza ekibadde kimuleekaanya. Yamutegeeza ku by'ekirooto kye yalimu. Eby'ekirooto nga babimaze, Nkuyege yamunnyonnyola entambula ey'okumutuusa ku kizinga bwe yali egenda okuba. Newankubadde Nkuyege yali mu lukwe lwa kumukwata, yeewugguusa nga bw'amugamba nti Kasatiro yali akola kyonna ky'asobola okumukwata. N'olwekyo yali asaana okwegendereza ennyo n'okusingira ddala mikwano gye, era wano Kati we yamubuuliza nti, "Sseruganda, bukya bizibu bino bintuukako, lwaki tombuuzangako oba ente za Kasatiro nazibba oba nedda?" Wano jjajja mpozzi ne bannanga abalala be babadde bambuuza ebikwata ku nva nnungi. Kale simanyi kyondowoozaamu. Nkuyege yeekaza n'amugamba nti yali teyeetaaga kumubuuza kuba yali amanyi nti ye yali tasobola kukola kintu kifaanana bwe kityo. Newankubadde Nkuyege talina kye yalaga kungulu, naye munda yali asowottose. Yatandika okuwulira obubi okulya mu Kati bwe baali bakuze olukwe, naye bwe yalowooza ku kitiibwa kye yali agenda okufuna okwalina ente ng'ayambye mu kukwata Kati, eby'okumusaasira n'abivaako. Bannange, kale wulira ekitiibwa n'ente ebiggwawo enkya. Annange
Aha, kale kati yeeyongera okumugamba n'ebigambo bino. Njagala tuve wano ng'omanyi nti siri mubbi era sikwatanga ku nte z'akasattiro, wabula omusango gwe nazza gwa kukwana muwala we. Nkubuulidde oleme kubaamu kakunkuna. Konkuyege nti nakugambye dda nti sikulinaako mutawaana era ndi mabegawo. Siraba lwaki oleeta ebintu ebifaanana bwe bityo mu kaseera kano. Awo ebyakoma, wabula Nkuyege tebyamuyisa bulungi era buli kye yakolanga ng'akikola na bwegendereza, si kulwanga bamuzuula. Essuula eyo nayo ne ngimalako ate mu nninde mweddako nga Mukama akkiriza awangala ennyo omwana wa Muteesa.